Kiba kituufu nga Kenzo yalekawo Leema emyaka 2. Leema mugumiikiriza. Ne waba ayina ensobi ze yakola zonna nze nsobola ozimuggyako. Emyaka 2 minene. Bojja n'otamutuukirira n'akola ensobi. Oyinza okwekanga nga oli mukyamu. Emyaka 2 mingi. Ate n'emyezi 2 mingi. Leema mu 99 yagumiikiriza ntasangika. Ate bwe njogera ku mwami Kenzo naye yalwana nnyo okubeerako ne Leema akaseera. Emyaka 18 mpaka kwa 35 omuntu aba ebyobufumbo ayina abamuyambako okubimugamba. Omukyala tomukuba, obudde bw'okomawo yino bupima. Abasajja tulina kye tutamanyi, nange nkitegedde nkuze nti omukyala yenna bakuuma mukuume. Omukyala yenna bakuuma mukuume. Omukyala yenna bakuuma mukuume ku mpaka. Bakuuma mukuume lwa mpaka. Bamukuuma bukuumi lwa mpaka. Omukyala okumukuuma kitegeeza oba omulaga nti wendi naawe. Bw'oba n'omukyala olina okukola ebimulaga nti obudde bwonna wendi. Olw'ensonga nti emyaka mingi giba gikyamusika, ne Kenzo egyo emyaka gyali gimusika. Wadde afunye ono minisita. Kenzo ddemberi okufuna minisita. Yes. Naye si kyangu kusinkana muwala ono Leema. Si kyangu kusisinkana omukyala gwe bata Leema. Si kyangu kusisinkana Leema emyaka egi. Kale oba azannya akigezeeko ku ono minisita. Amulekewo omwaka ogwo. Amulekewo omwaka gumu. Oba Kenzo agamba nti kyangu okulekawo omuntu emyaka 2. Akigezeeko ku ono muwala wange minisita olabe. Amulekewo omwaka ogwo. Mbadde nsaba osooka onzikirize Salo nga kubuuzeeko tutandikiraawo. Salo nsanyusa okulaba. Bassebo ne bannyabo abatulaba. Tubalamusizzaako gye muli yonna. Sebo naawe mwami Mayanja. Yes Salongo. Nsanyusa okuba naawe wano. Era ndi musanyufu okubako naawe wano. Essebo. Nkwebaza okunzikiriza nemba nga buli lwemba nkwagadde. Essebo. Okkiriza ne tubeerako fembi ssebo. Essebo. Nozitira kukaddeko ku biseera byo ku buvunaanyizibwa bw'olina obungi ennyo n'ogamba nti akange nembeko ne kye ŋŋamba eri eggwanga eri abaana bo asobola okuba nga tuwayamuko ssebo. Ssebo bwebale nnyo balire ddala. Ssebo kale ssebo nange nkwebaza okuba nga onkyazizako wano. Ssebo. Tulina mutabani wo kamuyita mutabani wo Eddie Kenzo. Essebo. Ne muwala Leema Namakula. Essebo. Mu myaka egiyise mabega bakwatagana. Essebo. Naye ne bafuna obutakkaanya. Essebo. Ne baawukana. Essebo. Bwe baawukana ebigambo byaliwo bingi ennyo. Naye mu kwawukana Leema Namakula alina ebiwandiiko yaweereza message ng'agiweereza Eddie Kenzo. Essebo. N'amugamba nti nno ndabika nga ŋŋenda. Era namwebaza naga nti nkwebaza ebbanga lye mmaze naawe nga mwezi obaka ku WhatsApp. Essebo. Nkwebaza ebbanga lye mmaze naawe kuba nti nno sobodde okutubeererawo mu mbeera gy'ombeereddewo ne famire eyo n'okutwaliza awamu. Essebo. Namugamba naye kyekiseera nze ŋŋenda. Nafunye omuntu omulala gwe ŋŋenda okubeera naye. Namubulya mu lwatu. Namugamba kati nkwebaza ebbanga ery'emyaka 2 kubanga Eddie Kenzo yali amaze emyaka 2 nga tagenda mu nnyumba ye eri Seguku nga takyagenda mu maka ago naye nga Leema abeerayo. Kati nga Eddie Kenzo bwe yatambulanga n'agenda mu Amerika, n'agenda Costa Rica, n'agenda wanga bwakomawo taddayo waka. Asula mu woteeri ne wala yonna gy'aba yagadde. Kenzo asula mu woteeri ne wala gy'aba yagadde. Okumala emyaka 2. Era mu katika munagamba nti tukwebaza emyaka 2 gy'otulese okubeera nga tubeera mu nnyumba yo nga toliiwo. Namugamba naye kyekiseera ŋŋende. Era namugamba kati mu process mu kwogera byali bingi. Eddie Kenzo namugamba nti kale nange nkwagaliza olugendo olulungi. Era n'omwami gw'ofunye mugambe simunaako buzibu. Lilla simunaako buzibu nkwagaliza olugendo olupya lw'ogendamu. Era namugamba nti naye nina bye nakuleeteddeyo. Ndoza ebyambalo bya Kiyisiraamu. Namugamba naye simanyi bwe nakusanga kukola ki. Nakuleeteddeyo ebyambalo by'Ekiyisiraamu. Nina ebirabo byo bye nakuleeteddeyo. Abaawukana era bamaze emyaka 2 nga tebalabagana. Naye nina bye nakuleeteddeyo. Simanyi bwe nakusanga bikuwa naye tujja kubikuwa inshallah. So mu bufunze byebagera byali bingi naye nga byebyo ne baawukana okuva olwo. Era ekyaddako awo kulaba mikolo ye ne Dr. Muza
emikolo nga gigenze mu maaso kakati ntupera mu process awo abantu bangi basiba ku Eddy Kenzo nti ono aleka gwayagala ono alabika gwayagala ono aleka gwayagala okutuusa omuwala Nyamutolo bwe yavuddeyo mu lwatu ne bakiteeka mu lwatu nti baagalana omuwala Nyamutono bakiteeka mu lwatu kati twagalana era bwe twogerera weekend eyo ewedde omukulu yakoze okukyala mu Banyamutolo n'akyala abakulu bamulabeko era ne basuubiza mu bbanga etali lyawala bagenda kukola okwanjula naye nga jjukira Rema Namakula ne Dr. nabo bakola okwanjula amangu ddala ng'abantu bakategeera ensonga ezo bakola okwanjula nabano abantu badde bakategeera ensonga bakoze okwanjula oba okukyala. Ekibuuzo kyange kiri wano essebo tuwadde kyakulabirako eri Eddy Kenzo ne Rema Namakula ne Nyamutolo naye tukiteeka mu bantu bonna mu bulamu obwa bulijjo omuwala kisoboka kitya omusajja okuba nabeera n'omukazi asooka kubanga Eddy Kenzo era alina omukazi gwe yasooka okubeera naye gwe yazaalamu muwala we omukulu bwe yamala ne betatambula bulungi kale tuyinza ogamba nti oba oluusi embeera ebiseera ebyo tyali nnungi nnyo ne baawukana kati n'afuna Rema Namakula Eddy Kenzo mu mbeera gy'abaddemu ng'alisita obulamu bulungi akasente kayingira n'afuna Rema naye ne kigaana ne baawukana naye ku Nyamutolo gwe yafunye yakamuzaalamu omwana omu naye nolaba ng'ate buli kimu kitambulya ku sipiidi amuwasizza akoze buli kimu. Obuzibu buvaawa? Obuzibu mu bavubuka abakaagalana bwe baba balina bye benkanyankanya obufumbo okubeerawo si kyangu. Okugeza oli Rema bye yali akola mu kuyimba kwe byali birungi nnyo noono Kenzo bye yali akola byali birungi nnyo buli muntu yatekanga munne ku minzaani nga yasinga buli omu n'apima munne ku minzaani. Mu bufumbo tuyina kye tuyita okulekera n'olaba nga mukyalawo ali waggulu nnyo n'olekera n'akola ensobi n'omulekera kadde omufumbiikiriza mu kisenge n'omugamba ensobi eno n'eno binnuma bwe bigaana ogendako eyo mu bakulu n'ogamba mukodomi wange n'ensonga ennuma mukodomi wo n'agamba nedda tugende wasenga senga n'omugamba ensonga ennuma eno n'eno ono nga w'amaanyi kunze mulaba ali waggulu kunze byakola sibitegeera naye kireeta okukola omuntu byatategeera olumu kiva ku bantu nga benkanankana emyaka gya Rema mito egya Kenzo mito naye bwe tugamba nti nno togabe wiini bw'oba oyagala okuwangaaza omuwala omuto gaba wiini ne waba gwe mutuufu gaba wiini mu maka ng'owasiza omuwala muto naawe omuvubuka oli muto bw'olaba mukyalawo nga ye sipiidi ye nnene ne bw'aba yakoze ensobi agiteeka ku ggwe muwe wiini amaka gatambule. Bw'otagaba wiini byonna bigaana. Mu bufumbo naddala omusajja oteekeddwa okugaba wiini? Mu bufumbo naddala omusajja olina okugaba wiini wadde ggwe mutuufu omukyala muwe wiini osobole omukuuma. Abakyala tukuuma bakuume naye bwe tumala okuyingira mu ddiiro awo yabeera nannyini byonna yabeera mukamaawo. Bw'oba otambula okuva awaka yaba mukamaawo akusiibuza essaala ennungi. Kuba tewali muntu yenna abeera na mukyala we mukyala wo nasigala ng'akusabira gye walaze n'otafuna oba agenze kufuna mutwalo okomawo n'emitwalo 10 naye wiini abasajja zitulema. Olaba mukyalawo ng'ali ku sipiidi nnene bw'omunenya n'agaana yeri ewasenga gye twayogedde n'ewamuko ate bw'abeerawo ensobi ng'omukyala yagikoze n'omugamba n'alema gabirawo wiini mugambe gwe mutuufu musobole okutambula. Naye bwe tudda ku kya Kenzo ne mukyalawo okumulekawo emyaka 2 mu bantu bonna Kenzo bagenza abeera nabo tuyinza okulowooza nti Rema mufumbi nnyo
mukyala mufumbi nnyo. Leema bwe mba nkwogerako nkuwa 99. Sikumanyi ne Kenzo simanyi naye weewaffe Masaka. Leema nyinza omuwa 99. Yes. Abakyala be twatandika nabo babonaabona nnyo nga tuzimba ensi. Babonaabona nnyo wabaawo bye tutannaba kufuna. Leema ayinza okuba alina bye yagumira bye tutamanyi. Naye emyaka 2 Leema njagala namujja ku 99 muwenga 105. Emyaka 2 egyo gyali gyakupalika mu nnyumba. Emyaka 2 kiba kituufu nga Kenzo yalekawo Leema emyaka 2. Leema mugumiikiriza. Ne waba alina ensobi ze yakola zonna nze nsobola zimuggyako. Emyaka 2 minene. Bojja n'otamutuukirira n'akola ensobi. Oyinza okwekanga nga oli mukyamu. Emyaka 2 mingi. Ate oba n'emyezi 2 mingi. Omusajja okulekawo omukyala mu nnyumba. Omusajja okulekawo omukyala mu nnyumba ng'afaanagana nga Leema bw'afaanagana. Oba omuwadde ekikemo kinene, oba omuwadde ogezesebwa kunene, oba omutadde ku flampeni esiika egi oba chapati. Bw'akwatako bw'ati kyadduka buddusi. Kati Leema n'emyaka 2 yagumiikiriza nnyo. Muwa 99. Nandi mwongedde nako naye Leema muwa 99. Yagumiikiriza ntasangika. Ate bwe njogera ku mwami Kenzo. Kenzo mugumiikiriza. Kenzo nsobola omwogerako nti emyaka gye naye yalwana nnyo okubeerako ne Leema akaseera. Emyaka 18 mpaka ku 35 omuntu aba ebyobufumbo ayina abamuyambako okubimugamba. Omukyala tomukuba, obudde bw'okomawo yina obupima. Abasajja tulina kye tutamanyi, nange nkitegedde nkuze nti omukyala yenna bakuuma mukuume. Omukyala yenna bakuuma mukuume. Omukyala yenna bakuuma mukuume ku mpaka. Bakuuma mukuume lwa mpaka. Bamukuuma bukuumi lwa mpaka. Omukyala okumukuuma kitegeeza oba omulaga nti wendi naawe. Oba n'omukyala olina okukola ebimulaga nti obudde bwonna wendi. Olw'ensonga nti emyaka mingi giba gikyamusika. Ne Kenzo egyo emyaka gyali gimusika. Wadde afunye ono minisita. Kenzo Dembeli okufuna minisita. Yes. Naye si kyangu kusinkana muwala ono Leema. Si kyangu kusisinkana omukyala gwe bata Leema. Si kyangu kusisinkana Leema emyaka egi. Kale oba azanya akigezeeko ku ono minisita. Amulekewo omwaka ogwo. Amulekewo omwaka gumu. Oba Kenzo agamba nti kyangu okulekawo omuntu emyaka 2. Akigezeeko ku ono muwala wange minisita olabe. Amulekewo omwaka ogwo. Abantu tukuuma bakuume. Abantu tukuuma bakuume. Naye abakyala abo mubalaba. Buli muntu gw'olaba nga atuuse ku buwanguzi abadde alina emitwalo 5 n'aweza miliyoni 5. Omukyala aba alinako percentage ya miliyoni 2.5. Abakyala bakola kinene nnyo tubeewo. Ku by'obugagga Kenzo by'alina, Leema ayinza okuba avunaanyizibwako ebitundu ku buli 100. Leema ayinza okuba avunaanyizibwako ebitundu 6. Ku by'obugagga Eddie Kenzo by'alina. By'alina bw'aba alina ebbanga lye baamala. Kenzo bw'aba alina ebyobugagga bya buwumbi 10. Leema buwumbi 6 buliwo ku lulwe. Okumakuma omuvubuka omuto abeereko kyakola si kyangu nnyo n'akatono. Nga Eddie Kenzo bwe yali ng'alina erinnya w'amaanyi emyaka mito. Eddie Kenzo ensi yonna ng'emwegwanyiza. Eddie Kenzo omuntu eyamukuŋŋaanya nyinza okulowooza nti ye Leema. Bw'aba yamukuŋŋaanya n'asobola okubaako by'akola ne waba alina ebintu bya buwumbi 10. Leema obuwumbi 6 bumuvunaanyizibwako. Kankuwe akantu Eddie Kenzo ke yateeka mu kiwanika mabegako keeri oba ku biki yayogera nga bamubuuza ku bya Nyamutoolo. N'agamba nti yafuna omuntu gw'ayagala, nti omuntu awa abantu ekitiibwa, omuntu atagoba bantu waka. Begamba nti nno nti bannayisagala wano bantu twetaaga privacy ffe ng'abantu ng'ab'amaka. Gamba nti ayagala omuntu ayaniriza buli muntu ate nga nawulirako imbu
nti abantu bagendanga esseguko Rema ng'akyaliyo naye ng'abantu abamu abatangira okujja ennyo awaka olw'ensonga nti kali maka gaabwe ye ne Eddie Kenzo nti maka gaabwe naye nga te Eddie Kenzo ayagala abantu bonna bakole ki bajje ewaka okitegeera kati ekyo nkireseko ekyo kyoyogedde sebo abantu abangi okukumaakuma n'okutangira abantu abangi Rema bw'aba akugamba nti abantu batususseeko omukyala ayina bw'abeera mu maka ge yabeera n'obuyinza omukyala ayina bw'abeera mu maka ge yaba n'obuyinza bw'oba oyagala amaka gabeere bulungi ogwo omulimu gulekera abakyala omukyala yafuga awaka yayaniriza abagenyi yamanyi essaati gy'onooyambala yamanyi ky'onoolya yamanyi ekikuwoomera yamanyi engeri gy'akukwata ennaku n'ekuvaako nodda mu ssanyu abasajja tubeera n'amabanja ga bbanka naye bw'obeera gy'oli n'olowooza omuliro oguli ewaka n'olowooza n'obukambwe bw'omukyala n'olowooza ne ku mabanja osobola okukoggana oggwawo Rema okugamba nti tukendeeze ku bantu kyekyali ekituufu omukyala yenna ayagala nnyo okuba free kati mukadde Rema ne bw'anaayagala okubeerako eyo emmanju mu kisaakaate kyabwe ng'ali free ate wabeewo alingiza amulabe n'amaka bwe gasukka abantu abangi akatiibwa kagaggwamu y'ensonga lwaki abantu bateekako geeti buli agenda okuyingira amale konkona bakusiime nti yingira oba toyingira tusanyusa okukulaba oba oyagala ani njagala mwami Kenzo ojja mulaba ssaawa 10 njagala mukadde Rema ojja mulaba ssaawa 7 y'ensonga lwaki amaka gabeerako bbugwe bbugwe ekola ebintu bingi kati naye Rema ogamba nti abantu batususse bangi nnyo yali anoonya kusigaza kitiibwa kino ekitiibwa kye eky'obufumbo ye n'omwami we babeereko bonna amunenye ne byayagala mugambe nti kati wabadde okuba endongo kino tekyaze bulungi oli muyimbi nange ndi muyimbi nange omuntu bw'ajja bw'ati ku stage simuhandolinga bwe nti mwami wange Kenzo wano wakoze bubi ate nga bwe tuba tulaba abantu abafumbo Rema yayagala nnyo Eddie Kenzo yayagala nnyo era nga tamwekweka waliwo abakyala gw'ogamba tambuleko ffenna n'abeera eri mabega gwe n'obeera mu maaso tayagala bamulabe naawe otuka omukwatako ku mukono bw'oti n'akwesikako omukwata bw'oti ku mukono n'agamba engalo zituuyanye nnyo nga tayagala kulaga nti akwesikako n'agamba engalo nga zituuyanye nnyo so Rema mu byawaka ye yalina obuyinza gwe omusajja osaba busabi mukazi nti mbadde naye abagenyi bateekereteekere naye si mugenyi kugwako ekyo kifu okujja buli kadde buli obagalidde nkubiriza abavubuka bonna abakyala bonna be mulina awaka ye pulezidenti omukyala awaka ye pulezidenti omukyala awaka kasita ebintu bimusukka mu luggya ne biyingira mu ddiiro ebisigadde ye pulezidenti kyakugambye kyoba okola ogenda kubeera n'omukyala emyaka giwera 3 nga tamanyi nti giweze kati ate bwe tudda mu luggya gwe omusajja olina obuyinza naye bwe tunakuwa obuyinza bwonna bwa 10 ku 100 ate ani analeetera bano ekyokunywa nkubiriza abavubuka bonna abakyala betwesigamyeko n'okusinga ekisenge ky'ennyumba abakyala betwesigamyeko n'okusinga ekisenge ky'ennyumba buli gwolaba omuntu agaggawadde emabega aliyo omukyala buli gwolaba agaggawadde abavubuka mwenna njagala mumanye kino amaka wadde nga mazibu teri agamanyi ekyamaka tewali agamanyi tugezaako obugeza naye ku bye tusooka okugezaako abakyala awaka tubawe ebitundu 7 ebitundu 7 ku buli 100 abakyala ewaka salongo tetubawadde nnyo ebitundu 7 byonna ate gw'oyonsa omwana gw'oleera omwana mu lubuto ate gw'omanyi enva abagenyi ze banaalya yamanyi ne kapeti nti ekaddiye yayoza essuuka n'agamba essuuka zikaddiye situkyazaagala yagamba nti katono tuteekewo kino tukijjewo tukole bwe tuti bwebeerako pawulo n'agamba nti guno omuti gunyumirawo wayita emyaka 10 nga kituufu gwali gunyumirawo awatali mukyala
abavubuka mwena temulina gye mulaga. Yes. Ekyo kinzijukiza akantu kali ke waŋŋamba bwe twali ku maka g'omukyalo. N'oŋŋamba nti nno nali nga yaddemu okutandika sayiti. Naye mukyala wange waliwo sente n'azikwata najja n'ayiwa amatafaali n'ayiwa omusenyi nange we nafunira mulalo ne tutandika okuzimba. Obwongo bwange ne buzuukuka. Obwongo ne buzuukuka. Example omukyala ayinza okugamba nti wakoze pulogulamu ne mwami Mayanja. Pulogulamu ya ssaawa mmeka? Ti ssaawa 4 ate kati ziri 3. Nywamu akacaayi mangu genda. Yes, ye mukyala. Abantu bonna bola abatuuse ku buwanguzi bakyala. Yes. Abantu bonna bola abatuuse ku buwanguzi mabega aliyo omukyala. Nina abantu benneegombesa. Bayimbi naye nyiza okutya obboogerako. Naye nsaba Katonda tebanyiiga. Mu bayimbi nina abayimbi beneegomba. Wadde mbasinga obukulu. Mwami Misaki gy'oli yonna. Yes, mukama wange Misaki Semakula. Amusaluti you. Sikuwulirangako nga wafayitinze n'omukyala. Ante ne muganda wange Geoffrey Lutaaya. Ne bwe wabeerawo ensobi nkimanyi muzikwata bulungi. Era nze mbasinga obukulu. Naye nkiraba nga mutambudde bulungi. Sisobola bbawa 99 naye bakyala bamwe nyizo bbawa 99. Abakyala. Abakyala mukyala wa Misaki oyo ne Irene Namatovu. Irene Namatovu nyizo bbawa 99. Sibamanyi nammwe temumanyi wabula bye muyimba binyumira. Misaki alina obuyimba bunyumira. Na Irene oyo ne bbaawe naye engeri gye bakuttemu amaka ne bwe tulaba abantu abalala. Katonda abongere omukisa. Amina. Mutambule ne we muli. Okay. Kakati Eddie Kenzo bina nga bwe tubyogedde. Tugambe nti kati Eddie Kenzo akuze akakanye obayagala kuimpressinga ffe abamulaba abadde bamogerera ebbanga eddene nti Eddie Kenzo nga tofuna muntu Rema yafuna dda n'okuzaala n'azaalira omwami naye gwe oyimiriddewa bamusibyeko abantu bangi bamusibako ono bamusibako oli yayagadde kukakanya muliro guno abamu bagamba nti ayinza okuba ekitiibwa kiri omwana muwala Nyamitolo kyalina ekyobwa minisita kyekyasinze okumusika because wabeerawo bingi wabanga n'ebintu bitu bye byayagala okuyisaawo byayagala okukola byo byanguwa olw'ensonga mwami wa minisita. Oza kino kikoze mu mutima mulungi oba just kukakasa era ng'embere y'abavubuka ennaku zino bwebeera eri abavubuka abamu nga bakola ebintu kukakasa naye nga takikoze kuva ku ntobo ya mutima gwe? Nze nsobola okuva ku kyombuuzizza. Omuwala oli yatusuba nnyo yali mpakasi. Rema. Yali mpakasi. Rema yatusuba nnyo singa badde taata wa Kenzo. Nyinza ganti Rema yatusuba nnyo waliwo akaabulamu naye ebyo mu bufumbo bibaamu. Kati kino ky'obuuzizza nti oba yakozesezza embeera eno eriwo. Kenzo abadde tajjula bulungi nga talina mukyala. Abadde tajjula bulungi. Abadde tajjula bulungi nga talina mukyala. Abantu balina engeri gye bakutwala nga tolina mukyala. Yes. Kati kaneegezeeko mu myaka gyange nga siina mukyala. Abantu balina engeri gye bakutwala. Siina ngeri gye nginnyonnyola eyinza okunyiiza abantu. Bakutwala ng'atajjudde. Ekyo tekijja kunyiiza abantu. Bakutwalirawo batyo. Oyo bw'atyo. Naye omuntu alina omukyala ne bw'aba alima mu kyalo era bw'aba ng'atambula bagamba nti amaka ge gaagali. Amaka ge gaagali. Kakati mwami Kenzo ekyokuwasa ono sisobola giraba nti eyo nsonga kubanga minisita kubanga agenda kutambuza kino na kino nedda. Kenzo abadde atuusizza n'ekitiibwa kye abadde asanidde okuba n'omukyala. Wadde kati alina minisita naye ekitiibwa kya Kenzo abadde yakerewamukko. Kyensobola okwebaza mwami Kenzo nkwebaza ndi munamasaka munno. Naye nkwebaza okubanga kati wasaseewo. Yes. Abantu abali mu myaka gya Kenzo balwawo okusalawo. Abantu abali mu myaka gya Kenzo balwawo okusalawo. Abali mu myaka gye ate n'erinnya ly'alina. Myaka 18 mpaka ku 38 abantu abo balwawo okusalawo. Ekizibu Kenzo ebirungi by'alina ebimugana okusalawo bye bino. Embeera ennungi Kenzo agirina. Erinnya lye n'abakyala bayinza omusangawo nga bamwegomba dda. Yes. Nyinza okuteebereza nti alina abamwegomba wadde tabaliiko. Naye ekirungi n'asalawo bano abadde bamwegomba abayinza n'omuwabya n'atabeera ku kituufu. Bonna yabasudde
n'agenda n'omwana ono. Yes. Wadde n'omwana oli yali mutuufu naye ndowooza Katonda yagamba nti muyinza n'okutuuka okwetema amajambiya gwe leemadde eno naawe Kenzo nja kuteekerateekera kati Katonda yamuteeketeekedde azze alaba ebintu bingi. Kenzo tukwebaza wasazeewo kyewayagadde ate ffe tulina okusiima kyewayagadde. Kenzo tulina okusiima kyewayagadde kubanga emmeme katale. Ssaalongo mu bufumbo bw'abavubuka mani njagala otubuulireyo do's and don'ts bye tuteekeddwa okukola ne bye tutalina kukola naddala nga mufumbo bw'ekivubuka tuli ffenna tusula babiri mu nnyumba tutambuza olugendo biki bye twalikoze biki bye tutalina kukola wakati mu lugendo. Nga wakafuna omukyala ng'oli muvubuka olina okusalawo nti ojja kuba naye. Bw'omala okufuna omukyala ekintu ky'omumanyiza nti okomawo ssaawa 4 zibeere 4. Bw'oba emirimu gy'ogimala ssaawa 5 ez'ekiro mutegeeze nti emirimu gyange gya ssaawa 5 kati mumanyiize nti ssaawa 6 oba okomyewo. Lw'okomyewo nga bukyali. Lw'okomyewo nga bukyali nga tokomyewo ssaawa 6 ng'eza bulijjo. Nga tonnatuuka akamukubira ekkasimu. Nze nno ku mulimu bantadde bukyali kanzije. Ojja kusanga yeeteeseteese. Naye ate lw'onookomawo 8 nga tolina nakyonnyonnyodde omukazi atandika okuluuzinga ebitundu 10 ku buli 100. Bw'otuuka ssaawa 9 dakiika 22 akuluuzinga ebitundu ebirala 3. Awo n'abeera nga yakuluuzinga ebitundu 4. Okuzimba bino ebitundu 4 obizzeeyo kimugye mu mutwe si kyangu. Naye nze nkubiriza abavubuka bonna kuba kati nze nkaddiye. Bw'ofuna kasente omukyala kamulage. Ekyo nakyo kikuuma bamaama baffe abo. Bw'ofuna ku kasente omukyala kamulage. Tulina miliyoni zaffe 10 ate ye bw'aba akafunye. Omukyala akulage kasente. Omukyala bw'afunayo kasente akakulage. Muyinza n'okubaganya ne mugamba nti tugenda gula ttaka lino erinnya ly'omukyala ligenda kubeerako n'ery'omwami ligenda kubeerako. Ne mukola ekintu kyammwe n'abaana bammwe ne mubeera bagumu nti mugenda balabirira. Omukyala buli lw'omujja mu kintu tekitambula. Amayumba mangi ge tuzze tugezaako okuzimba. Abakyala akugamba n'okugamba nedda tuyingire wadde temuli kintu kyonna tuve mu nju empangise tukubemu ebibaati n'ebibokisi eby'ebipapula. Sente zino ze tutadde tuwale nti emitwalo 5 tugulenga seminti buli mwezi. Kati omwaka gugenda gwako ng'ennyumba mugimaze naye ky'olina okukwata obulungi omukyala kye twasoose omukyala bw'olaba nga alemeddeko gaba wiini amaka gatambule. Gaba wiini amaka gatambule. Omukyala bw'oyogera enjogera 3 nga tawulira nga muli mu kisenge eyo sibawo mugambe nti oba nze mukyamu nsaba onsonyiwe. Ate naawe mukyala kano kakyamu mbadde njagala okaleke. Ogenda kubeera n'omukyala mufumbe emyaka nga tamanyi nti giweze. Ayonse n'abaana nga tamanyi. Ebimu ku bye muba mukola mukyalawo bw'aba agenda mu ddwaliro tokkiriza mukyalawo kwetwala mu ddwaliro. Bw'oba okola omulimu gwa gavumenti saba nti mukyala wange mulwadde mukyalawo mutwale mu ddwaliro mulinde awo. Paka nga maze okuzaala. Siina mukyala gwe sitwala nko mu ddwaliro n'okumulinda wakiri byonna mbireka ne ntwala mukyala wange mu ddwaliro ne mulinda. Si bbuba mba muzzaamu maanyi nti wendi. Ekifumbisa abakyala biri ebintu bina byokka. Okumulabirira tomukweka obulwadde bwe butuuka abantu beewaabwe bawe ekitiibwa kyekyokka. Ebintu ebyo bina tomukweka kasente. Okuwa abantu beewaabwe ekitiibwa mubeereko buli kiseera amanye nti ono waali. Bw'onoogaana obbikola ajja kuluuzinga kubanga bambi bo n'ebitabo byonna ebitukuvu biboogerako nti balinamu obunafu. Beetaaga kubeerako abakyala balinamu obunafu. Nabo bakimanyi beetaaga kubeerako okubabuzaabuza kyangu naye beetaaga kubeerako. Mu bavubuka bonna abavubuka mwenna mbalabula bw'oba mune kasente omukyala avaako nga omuwaddeyo kasente ne bwe ziba 10 ezi ne bwe ziba 15 ne bwe ziba 15 bw'oba ogenda kola ekyemisana kya mutwalo muweeko 5 ne bw'omulekedde byonna naye muweeko 5 kubanga
teri muntu abeeramu ne kasente kange agabba wange yakampadde ndowoozaako wadde katono naye obuzibu bwe tuyina omukyalo ovuddako omunyiiziza kati nga gwe avuga mmoroka ojja kukoona n'emmoroka z'abantu ebirowoozo biri waka bwe twabeera abavubuka ebyo tetwabikola nnyo naye bwe tukuze tubirabye bwe tukuze tubirabye omukyala yeetaaga kumulaga wendi nti nja kubaawo kwe kumutwala mu ddwaliro omukyala waba agenda kuzaala gwe kennyini vuga emmotoka omutwale abasawo tobatya balage nti olaga omukyala nti wendi era tuula wali bw'ogira ng'oyingira ng'omugana naye gwe kikigana amalwaliro ge batugaana okuyingira bajja kugaana naye ajja kumanya wooli kati eyo sayidi y'abaami oba abaana b'obulenzi eyo sayidi y'abaana b'obulenzi abakyala kye nsobola okubagamba nze nina omukyala nkuumye namuwasa 87 naye omukyalo yankuumye okuva 87 mpaka kati ali mu ndebaano sitya kwogera linnya lye ye Mayidiina Nabiddo omukyala Munnamasaka bamuzaala awo Kyambala naye omukyalo yankuumye naye nze byemukuumiddeko biri ebintu bina sikkiriza agende mu ddwaliro yekka tomukkiriza kugenda mu ddwaliro yekka bwe mba nina ssente zenfunye mugamba njagalako bwe ziti naawe nkuwaddeko kano ssente ziizo era olunaku lumu alijja n'akinnyonnyola ekirala mulaga nti muliko nkuliko sikuta okumulaga nti nkuliko sikuta kwe kumugumiikiriza ebizibu ebitagumiikirizikika kubanga tekitegeeza nti olwokuba omukyalo omuwa nnyo ssente buli kiseera omuntu okumuwa ennyo ssente kitegeeza nti omwagala okwagala kitegeeza okugumiikiriza munno ebitagumiikirizikika kwegwagala kubanga bangi tubalabyeko nga bagaba ssente naye ng'omuntu gwazuwa nga yeyinoonyeza bye birala ne bwona omusanga mu bantu n'omukasukira ssente nnyingi tekitegeeza nti omwagala okubeera ennyo n'omukyala mu kisenge ne mubeeramu nnyo tekitegeeza nti omwagala okwagala kwe kugumiikiriza ebyo ebizibu mukyalawo by'ayina ebitagumiikirizikika bw'aba mulwadde nga toyina kyotya kukola gy'ali bw'aba azadde toyina kyotya kumuyamba omukyala we bw'anaamala emyezi ng'ena ng'amaze okuva mu by'okuzaala ajja kumanya nti bba wange gy'ali era bw'ona omunobako gwe omusajja ne weetamwa n'ogenda omukyala oyo agenda kunoonya kubanga abantu abagumiikiriza bannaabwe ebitagumiikirizikika ku buli 100 kuliko ng'ogu kuliko omu yekka abasajja abagumiikiriza abakyala ebitagumiikirizikika ku 100 kuliko ogu omu si bangi olina okukola ebiraga nti alina okweyinza omukyala ayinza okulwala olina akagaali dduka mangu okatunde ojjanjaba omukyala bw'awona mukole eggaali eddewo abantu abamu ekyo situkimanyi nange saakitegeera nga nkyali muvubuka nkitegedde nkuze nti omukyala olina omugumiikiriza ebitagumiikirizikika ate abakyala mutwagale nnyo tubaagala tuyinza okutambulira eyo gye tutambulidde naye tekitegeeza nti sikwagala era owunzika okomyewo nze mpunzika nkomyewo ewuwo nyinza okutuuka eri ne binnemerera ne ŋŋamba kanzireyo wa mukyala wange abakyala abasajja mutumeyo abakyala bamwe amannya amalala nga galiwa owange muyita jjajja Naabi kyeva muyita jjajja Naabi tuyina abazzukulu baffe bamuyita jjajja Naabi kakati erinnya lya jjajja Naabi ne likala toyinza nokutuuka akano otegeera nti ono mukyala wange muyita jjajja Naabi mubaweeyo obunnya
obusuuta Yes. amanya ngali musuuta abantu bafa babonabona nnyo twawasa abakyala nga tetulina bwe tuli kati bw'otuuka nga bw'oli n'omusuula emikisa gyo gyonna buli yoolaga gibeeramu x buli gy'olaga yonna abantu baffe abo beetaaga ne tubala n'ebbanga lye tubadde nabo ne tubawaayo omukisa ebbanga lye tubadde nabo ne tubawaayo omukisa abakyala ebbanga likebere ly'obadde naye muweeyo ku mukisa bw'aba alina ensobi z'akoze muweeyo omukisa gw'okumusonyiwa bw'osanga ewaka bwabeerawo ssente nga zakola kintu bwe kiti naye n'osanga ng'akoze ensobi azitoddeko sinziira ku bbanga ly'omukuumye naye lyakuumye osobole okumusonyiyira okwo ku ekyo kyaba akoze ate mbuulira abakyala mwenna abasajja mubayambeko nnyo obutabawa busungu bungi mwewala olusirika lwa waka abakyala mwewala olusirika n'obeera mu lusirika emyezi 3 n'obeera mu lusirika lw'omu nnyumba emyezi 3 n'ofuluma abweru n'olaga nti tewali lusirika nga muli mu bantu naye bw'otukaako omusajja n'omuliisa kagiri n'obeera mukambwe ng'embazzi embazzi kyenaatema ne kyetaateme byonna tebitya kakati mwewale olusirika n'osiriikirira omuntu ebbanga ddene singa omuntu oyo atuuka ekiseera abaganda tukiyita ekiwata ente egudde ku kiwata ekinoza omunnyo okudda sijja kubeerera kyangu oyinza omusajja oyinza omuteeka mu lusirika luwanvu aba atambula n'agwa ku kiwata ekinoza omunnyo gw'ekisula mukyala gwe ojja kusanga obuzibu naye nga bakyala nze ku lwange nkimanyi be basinga okulwana ennyo amaka okubeerawo abakyala abasajja tulina amaanyi ga kugenda kunoonya ssente naye waka bw'atabalayo muntu akusabira ssente eyandifunye miliyoni 2 oyinza okufuna miliyoni waliwo ate okuba nga mwenna muzinoonya mwenna bwe muba mami anoonya omukyala anoonya buli muntu aba alina kusabira munne mukyala genda opakase ofune ssente naawe genda opakase ofune ssente lwakuba abasajja katonda yatukolawo bitulinga empologoma ekola etya tunyiiga omukyala bw'olaba alina kyakoze tamaze kwebuuzaako tunyiiga nedda omukyala aba alina kyakoze tamaze kubuuza baako w'omuggalira obeere mugonvu nnyo mu wiiki emu ajja kukubuulira nakoze kano so ndowooza obusungu ewaka ku basajja tubukendeeze naffe mu buvubuka si bwe twali nga bwe twogera kati naye kati bwe tukuze tulabye nga abakyala bamugaso gye tuli okuva mu experience era nze nkubiriza omuvubuka yenna nga olina amaanyi okuva ku myaka 18 wasanga obudde bukyali salongo obwavu nga bungi nnyo omwana emyaka 18 aba yatandise okufuna ku ssente ezibezaawo omukyala kakati omuntu agamba nti obwavu bungi nnyo nze sikkiriziganya naye bwe muzaala omwana katonda ng'aleeta emmere gy'anaalya ayongerako mukama katonda si musiru okubanga atuwa kye tulya buli lunaku abaana baffe ne bagenda ku masomero buli taamu nze saagenda ku ssomero naye siina mwana wange atamanyi luzungu ate siina mwana wa senior 4 omwana wange nti ono yakoma mu senior 4 nti ono omwana yakoma mu senior 4 nedda kyenkugambye kimanye mwami Mayanja mu bintu ebisinga okusanyusa mu bulamu bwange baana bange kubanga bali ku ssomero basomye nze saagenda ku ssomero naye nasoma ku mugigi ate ne sigumala nsomyeko katono nga naye wasoma ku mugigi naye nago tewagumala nasoma ku mugigi naye nago saagumala nagusomako emyaka egi ebiri kati ne bantuma empale ennyimpi nga ya bbulaaka n'essaati ya mikono miwanvu nga njeru ekituufu maama wange yali yafa
kati nga sisobola kufuna saati naye ng'empale yo girina ya bbulaaka n'empale ya bbulaaka saagirina ne bantuma n'akatambaala akeeru bwe byannema saddayo naye bwe naddanga bimusomesa ngamba enkyabireete bwe byagaana era mugigi ne gukomaawo naye ne mukadde wange maama bambi yali agenze taata ng'ali omu ate ku baana batali babiri oba basatu n'olwekyo Katonda buli lw'owasa ayina yakusembereza ebyokulya n'obusobozi mbadde nkiddamu nti nze saasomako mu ssomero naye bwe nakula nasomako wano mu Ddifula naye abaana bange bwe nabazaala Katonda yaleeta essomero bonna ne basoma naleeta emmere era basoma ninayo abato basoma era n'abaakula balina ziddiguli tiziri 5 oba 8 teziri 5 oba 8 n'olwekyo muleme kutya kuwasa omukyala ajja n'emikisa gye teriyo mukyala yenna tasabira bbaawe kuba bulungi era tewaliyo mukyala yenna nga tasabira bbaawe kuba bulungi naye sala amagezi nga avubuka kye mbakutte ekyamu sala amagezi nga temukuba bakazi omukyala takubwa salonga eriyo omukyala ayinza okukunyiiza n'owulya nga ovuddeko n'ogamba kati mumukolere ki nga option eyo kaja osigaza kumukuba mukokakkane nze manyi kibooko ze bakuba abakazi ziriwa gwe mugalirawo mu kisenge waliwo kibooko omugambe mukyala kino kinnuma nakano kannuma nakano kannuma nakano kannuma bwe nakkuba tojja kwerabira miggo kyobola abakyala bwe banoba bagamba nze sidda waagundi yankubanga nnyo kati bw'okuba mukulu munno olunaku lumu lujja keera ku makya kikujjukiza ofune ensonyi omukyala omu yagamba bbaawe nti bbaawange nkwagala nnyo era ekituufu nkwagala naye kyenkusaba toddangamu okunkuba okiraba ekyo nkwagala nnyo naye kyenkusaba toddangamu n'onkuba abasajja mwenna emiggo mukozese gya mu kisenge mwewale nnyo kuba abakyala kuba tajja kyerabira nze nagamba nti nsaba Mukama Katonda omuntu alikuba omwana ng'omwana ng'aveeyo akomewo waka omuntu alikuba omwana wo w'obuwala aveeyo akomewo waka era ajja kufuna omusajja omulala munsonyiwa okyogera ku social media kinnuma nnyo kuba nange sikuba mukazi nsobola okwogeraganya ne mukyala wange nembeera nga byenjogedde bimukubye nga oyogedde bwogezi njogedde bwogezi ebigambo ebyo ne bibeera kibooko ezimukuba ne mugamba mukyala wange ngenda kukuba naye bonaofuna damage eno tegenda kuvaako enkovu tejja muvaako jagiraga n'abaana bo lwaki oyagala nkole ekyo ekyokukuba era tojja kuba nakatibwa konna ngaokuba omukazi omuntu yenna akuba omukazi bavubuka mweka mbabuulire omuntu yenna akuba omukazi aba amaze kulemererwa buli kimu era aba munafu gwoba oyagala okuba omukazi zimba ennyumba yo tandika ogikuba ebikondo ojja kulaba nti ennyumba ojja kulaba maanyi go oba obunafu omuntu akuba omukazi aba aweddeyo byonna aba munafu abuliddwa kyakola oba olina amaanyi mangi agakuba omukazi genda mu lusuku lwo simayo ekinnya kiveemu ettaka osamba obudongo Salongo omukazi mbeera naye mpa kyakulabirako mbeera naye tugenda mugamba nti omanyi kino tetuddamu kukikola nti ye nenkomawo ekyera nga kyakoze eri abakyala abamu bannaluwali baita bannaluwali nagamba tolina kyoŋŋamba n'omugambako n'omugamba nti lwaki kino kibadde bwe kiti nagamba gwe tobaddeewo nawe waali kikoze okitegeera nti waliwo olumu ne bannyinaffe ne bakyala baffe bwe batusosonkereza n'owulira nga otuuse ku kisenge ate oluusi abavubuka abamu nga tona najujja kumuwaabira nti oba munne kaŋŋende nkuwaabire ewagundi nga bw'omanyi nti twesanze Kampala ffenna oluusi tetunagenda mu bakadde abantu betumanyi brother sister uncle nabo bennyini bavubuka tolina nsonga zojja kubannyonnyola kugamba nolaba nga oweddeyo ng'azikuggyeeko nga tolina kyakukola kati mu stating eyo oyinza kukola ki buli lwabeera n'omukyala nga tonafuna busobozi bugenda waabwe gendayo ofuneyo mukodomi waabe mukwano gwo
bwe muba muyina entambulo oba ya ggaali oba ya pikipiki muvuga omutwalo ewaabwe bakulengereko bulengezi ng'otandiikiriza okufuna engeri gy'onoomuwaabira. Kibi nnyo omuntu obutaba na gy'anaaswalira. Kibi nnyo omuntu okuba nga talina gy'anaaswalira. Nze nsobola okugenda aseesa lwange ne mugamba nti taata nti mukwano gwange akola bw'ati. Taata bw'alemwa ne senga n'alemwa naye nga ekituufu osooka wa senga. Senga mukyala ng'akola bw'ati ne bw'ati. Senga bw'alemwa omuko talemwa. Omuko bw'alemwa taata talemwa. Kyekiri kye nagambye nga tutandika nti omukyala bakuuma mukuume. Bw'onoona ewange omwana nkugamba mwami Mayanja genda okuume muwala wange naye sikugamba genda omukuume nga bw'omukuba. Okuba omukyala kifu tekikola ne bwe muba muyombye kifu osobola okuyita mukona jjaawo n'amukangavula. Abakyala batya nnyo abantu beewaabwe. Kale toyanzeege emboozi bwetu bwetambudde olunaku olwaleero ne Ssaalongo twetoololedde eri Akwedi Kenzo Rema n'amakulu ne Nyamutoolo naye twali tuwakyakulabirako ku nsonga z'obufumbo na butebe tubuna okutambula naddala mu bavubuka ensangi zino paka okutuusa wano bwe tutuuse emboozi nga bwetambudde. Kakasa nti n'ofunyemu ekyokuyiga ekituleeta wano si kwogera bwogezi tuleka awo wabula gwe atulaba okubako n'ekyoyiga n'ekyotwala kusobola okutambuza obulamu butambule bulungi kubanga ffenna mu bulamu bwensi twagala bulamu bulungi. Bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel bakugamba nti nno Director Lwanga bw'ali ensonga ez'okubanga zitambuza bulungi nnyo abagenda okutambula mu nsi ez'enjawulo gamba nti nno weekwate Segvic Consults Tours and Travel abagala okugenda okulambula mu mawanga ag'enjawulo gamba nti enteekateeka we ziri zonna bajja kukuyamba ku kutambuza obulungi okugenda okulambula bakolera ku byentambula zo okugobera ku air ticket okugobera ku visa passport oba togirina bagigoberako n'ogifuna okubuukingira woteeri n'okubuukingira ebifo gy'onaagenda okulambula byonna babikolako bulungi nnyo. Bw'oyagala ogenda okukola emirimu egy'enjawulo bagamba tebagaba mirimu naye ate bw'obanga olina omulimu gwo oba ofunye invitation bo bajja kukuyambako okuba nga bakukolera ku paperwork okutambula obulungi ate nga n'ebiri byonna basigala babikolerako naye nga ne paperwork mpapula zonna okuzikolerako balina abakugu abagenda okukuyambako okulaba nga ekimu kitambula bulungi nnyo oleme kaluubirizibwa mu kutambulako eri abazungu oba mu nsi yonna gy'oyagala okulaga. So bakugamba nti bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel beekwate ebintu byonna bijja kutambulira bulungi nnyo. Abagala okugenda okusoma amawanga ag'enjawulo enteekateeka weeziri scholarships weeziri kale no bagamba nti nawe beekwate musobola okukola enteekateeka ogende osome wabweru w'eggwanga n'ebirala byonna ebyokulambula mbyogeddeko ate nga nawo batambuza abalambuzi. So bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel ate nga balina n'enteekateeka ey'okugenda e Dubai ennaku 4 emiliyoni 4 e Dubai olambule byonna ku miliyoni ez'ennya kuliko okulambula kuliko eya tiketi egenda okutambuza okugenda n'okukomawo visa ate nga n'ebisulo munaasula kulya kunywa byonna n'okulambula byonna biri ku miliyoni zeezo nnya. Genda obumulemuko genda olambuleko ku nsi omanye ebintu nga bwe bitambula ate osobola okuba nga naawe obwongo oyongera okubukyamulamuko. So bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel kakati okumanya ebisingawo pita ku Director Lwanga ku 0784 28 1976 oba ku 0701 28 19 76 Director Lwanga obagenda ku office butereevu bagiyita eri waggulu ku kizimbe bakiyita Alwa Park Plaza bali ku level 2 room F2 lukaaga 43 oba ojja kuba mufuna bulungi nnyo. Diamonds Pre-and Primary School Budo Kimbejja ly'essomero twalayo omwana asome ku Diamonds Pre-and Primary School Budo Kimbejja. Essomero lirina buli kimu kyonna na kyali agadde okuba nga asoma bulungi nnyo ebyokuzanyisa swimming pool ku ssomero weeri ebisulo weebiri emmotoka ezitambuza abayizi weeziri byonna biteeketeeke bulungi ate nga n'ekisinga obukulu ennyo abasomesa batendeke bulungi era abaana bayita bulungi nnyo. Kale twala omwana ku Diamonds Pre-and Primary School Budo Kimbejja essomero gye liri byonna bitambule bulungi nnyo side awo. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kiriza tukuleke Ssaalongo sebo nkwagaliza birungi byereere mukama ngero okukuuma bintu bindi bitambule bulungi Ssaalongo. Kale twenza tweyanzeege
tulabagane. Kale sebo. Segvi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Solo kola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakyo tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abagala okugenda ku Action Falls, abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza, F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segvi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo, genda ku website yaffe www.segviconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.